Okuva ku ntandikwa ya Sabbiiti eno akwatidde FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Nathan Nandala Mafabi abadde atalaga disitulikiti ez'enjawulo ezikola obukiikakkono bwa Uganda ng'aperereza abantu b'omu kitundu okumulonda ku kifo kino mu kalulu ka bonna akanabaawo mu January w'omwaka ogujja. Okuva ku Manda okutuuka olwaleero lwakuyeza abantu mu disitulikiti y'Ekwaniya n'ekibuga Lira, Mafabi atalaze disitulikiti n'ebibuga ebiwerako mu kitundu kino gamba nga disitulikiti y'Ekkole, Nwoya, Oyam, Apache, Gulu, kw'ossa ekibuga Lira ne Gulu. Mafabi agambe ennaku z'amaze mu bukiikakkono bwa Uganda akizudde nti ebibanyigiriza tebyawukana nnyo n'ebyo ebinyigiriza bannayuganda mu bitundu ebirala gy'azza kuyega abantu wabula ng'ekyokudobonkanako obulimi bwa ppamba ab'eno kyabaleka beeyaguza lujjo. We come with a master plan. We want to bring back our cotton which was grown in Lango so that we have our Guineas, we have Lang Cooperative Union, we have Lira Spinning Mill, whereby we're going to generate money because cotton from this area is the most expensive item in the whole world. Okusomoozebwa okulala Mafabi kwazudde mu bantu abawangalira mu bukiikakkono bwa Uganda kuliko enguudo embi, amagye okugoba abantu ku nnyanja, okukandalirira okusukkiridde mu kuliyirira abababbibwako ebintu byabwe mu biseera by'obutabanguko obwali mu kitundu kino, kw'ossa ebyobulamu n'ebyenjigiriza byagamba nti bya kiboggwe. What President Museveni has not done in 40 years, he cannot do it in 5 years. 5 years needs a new brain, new energy, a new person who loves Uganda so that we can have a new Uganda for ourselves. Kati bw'abadde afundikira kakuyegewe mu kitundu kino olwaleero, Mafabi abantu abagumizza nti okusomoozebwa kwabwe konna amaze okwekenneenya nga kati kye balina okumukolera kwe kumuyira obululu obunaamutuusa mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga olwasobole okugonjoola ensonga zaabwe. I come with knowledge how to fight poverty, with experience how to deal with it, with economy to fix the economy, with accountability to handle corruption, and we need to solve this problem so that our country becomes a united country other than for a few individuals. Ono abalaze n'enteekateeka gy'alina ku kusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu ng'atandikidde ku kyakubaliyirira. The issue of saying 5 cows will not be possible. If they were serious, they would have given you money because there are 1 million families in Lango. Where would they get 5 million in Lango, 5 in Teso, 5 in Acholi, 5 in West Nile, 5 in Bujisu and Sebei? That's why for us we come with a master plan to compensate you fully for what you have lost, your cattle, your property, the lives of people during the insurgency. Bwe kituuse ku makubo agali mu mbeera embi, nawo Mafabi alese abakakkanyiza emitima. These roads, if President Museveni loved you for 40 years, all these roads would be tarmacked. But you imagine what they are doing now. So that's why I was saying these roads would have been tarmacked by now, but because of greed and the corruption in our country, that's why you are like this. Ebyenjigiriza n'ebyobujjanjabi nabyo Mafabi asabye abantu b'obukiikakkono bwa Uganda babimukwase. I want to tell you that you are not going to go to hospital anymore if you vote us to be referred. When you go to hospital, you will be treated because a hospital is supposed to treat you. We are going to change health center first to become referral hospitals. Abalala baaleetedde akamwenyumwenyu be babaze bagobaganyizibwa ku nnyanja. When you vote me, you are supposed to be on the lake to fish. Nobody will stop you to fish. We are going to put a beachment committee of the locals to manage your fish beach. Mafabi talemena kujjukiza abantu ba bukiikakkono bwa Uganda nti Pulezidenti wa UPC Jim Akena yeyeke yantegedde ebizibu byabwe nga kale Akena waatali bamwesigisa obuwagizi bwabwe tebajja kwejjusa. Now I want to tell you people who are supporting him, give me his vote. Give me his vote. Because I am a congressman. Congress was born in Bugisu. That's when they elected Dr. Milton Obote, the first Congress. So I am from Bali. I am your own. Lend me Akena's vote. Oluvannyuma lw'okusuubiza ensi n'eggulu eri abantu b'obukiikakkono bwa Uganda, Mafabi wakuddayo mu buvanjuba bwa Uganda era ng'asuubirwa okukuyega obuwagizi mu disitulikiti ey'Ekkumi olunaku olw'enkya. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.